Sendeda ya mukulu oyo gwe bayita Clever J mbeera nga wesobola okubatenga etambula mulema yangi njagadde gatambula wajjukira obulungi ndowooza wiiki ng'ewedde twasobola okubatenga twafunako yali manager we yasobola okubatenga managinga omukulu gwe bayita MP Jesus nategeeza nti Clever J yeetaaga ssaala zokka olw'embeera nti akayaga kasobodde okubatenga kamutadde wansi nti akadde kanayinza okubatenga n'eddalu oba oli awaligudde kati omukulu Clever J asobodde okubatenga avuddeyo gonaabo mbuulira by'osobodde okubatenga owulira oba onaabo obitegedde byasobodde okubatenga ayogerako ne bannamawulire Clever J nenge embeera yonna nga bweri eya Clever J yeetaaga ssaala zokka ku byogenda okubatenga owulira embeera nga wesobodde okubatenga etambula munywanyi waffe ono Clever J wamujjukira obulungi okutandika endongo yagitandika webback mu myaka gya 1994 yatandika ne munywanyi we Dr. Jose Chameleon era yakigamba mu Leon Island yakola ennyimba zaalinga 3 waliwo akayiba kabayita sirina mulala obusungu yewuyo awo nasobola okubatenga akitambuza 26 yasobola okubatenga aleeta album gye bayita Mazi 8 yasobola okubatenga etambula eddala gye yasobola okubatenga efulumiza gye bayita Proline Promotions yasobola okubatenga ebitambuza mpola akadde kano Clever J abajjukira obulungi nga tugenzeeko omukulu ono MP Jesus yategeeza nti Clever J soko jukire manager wa Clever J yategeeza wiiki ewedde yatugamba atya Clever J ayimba Yesu nga maze kuntami nga ataddeke omwenge oba njaga wayogera ku Yesu Clever J bawayiriza nga Kamili ya muloga nenze mbeera mujulizi wa Kamili ku lw'ensonga ebbanga lyonna lyenamalanga ne Clever J byakola nga sibiraba mu bali ate bwe twagenda mu eri family nenjiraba nendabo kumwagala kwemwagalamu nategedegeka aya basi oyo ndo yali manager wa Clever J ng'ategeeza ti ne computer gye bamuwa omukulu gwe bayita SB4 gye basobola okubatenga bamusondera abantu abali bweru w'eggwanga abasobola okubatebala Clever J embeera gye yalimu ne bamusondera n'asobola okubatenga atandika studio n'ategeeza nti byonna yabitunda kati nzijja ku studio nsanga generator teriiwo mubuza generator eri wangamba simanyi yaffe ina yagenda kyokka era ne kalenjitereza nenzijuza generator amafuta mubuzo limba lwakola luliwa studio nga twagimaliriza nga tabindaga ate ntuuka computer nga teriiyo ne mugambo manyi Clever ndaba tokula ebyuma aya basi abajjukira obulungi embeera nga bwe weesobola okubatenga etambula ne Clever J akadde kano ndakutegeeza nti studio byonna weesobola okubatenga atambuza manager wetegeeza ebintu byonna yabitunda enanga yagitwala wa pastor Bujingo yasobola okubatenga agitwala Clever J asobodde okubatenga avuddeyo asobodde okubatenga ayogedde bingi nnyo ku Chameleon lwaki oluyimba terwavaayo mbu Chameleon yali akuba freestyle ate nga amupapyapapya era baali beekubidde ne mu studio bino byonna Clever J asobodde okubatenga abyogera naye nga nkutegeeza katandikira wano mpolampola owulire Clever J ye bwagamba ebyuma bya studio yabiteekawa studio weebiri kamabuulire nze muwandiisi nze muyimbi nze muzinyi nze muyimbi owulidde studio gizimba bambi tekubaddeko omuntu agamba nti jangu osime tewali muntu yandagira nti zimba studio wansi omuntu taliiyo kakati bubanga tumanyi yangamba zimba studio atutandika kunoonyereza ku byuma biri mu studio nyinza okulabamu enki kale mala okugizimba n'ongamba nti ebyuma ate bino otandika okunenya ku lw'ebyuma nja kugamba owaayi bye bumu ku ebizibu bye nafuna SB4 we yampa computer abantu bangi bagamba nti musajja nakuwa kati koboneebone kati nno koolabe munensi nfa neebaza Yesu buli kidda kyenfuna kiva eri Mukama aya basi Clever J omuwulira bagamba nti yavaako buli kyayogera kyonna agamba Yesu Clever J sooka omuwulire ensonga ye bwagamba abajjukirwa basobola okuba tebamuteerawo offer Chameleon yamuwa oluyimba Clever J yagaana okuluyimba Chameleon yali amugamba nti yimba vaasi ate yayagala kubeera mu chorus ne mu intro byatandika bitya sooka owulire anti ngagamba teekamu Clever J yingira vaasi naye nga bulira ekisooka neegomba okubeera mu chorus neegomba okubeera mu introduction nga ne Jose mwali kati akugambye ekyokusatu yingira vaasi owulidde ekingabo n'ogamba nti nze ne Uganda entamyo mujjajjudde ennaku temuli baagala batukyawa ng'olina okifo kasingako olabe ne vaasi z'onooteekako kakati wabanga akwadde oluyimba nga balolese awo nti kati papa yingira no yingira muki oba kundabisa nze yo speed zigikolerako speed bwetyo kyensinga okwagala kwe kuteesaganya tuwandiike njagala nnyo atunule mu kirwa ky'abantu batugamba tukola oluyimba njagala nnyo bambi atunule mu lwaki basaba kolabo ya Clever J waliwo ensonga naye ate bwe tutuuka naye ensonga eyo ebeera bwe yingira tekamu njala n'ogenda aya basi
oyo no Clever J ng'ategeeza pulojekiti ya Chameleon teyinza kuba ate nga gyeri oluyimba tagenda kululunnyako wadde n'akamu olw'embeera nti bwe bagenda mu studio Chameleon yamugamba nti ali ku speed teekayo freestyle ate nga ye ayagala kuba ennyimba eziwangaala wuuno akyatubulira agamba nti ye tayinza kukolagana na Chameleon abajjukira obulungi bategeeza nti Chameleon toyinza kukolagana naye buli ajjira bulinnyo lya Chameleon yenna Clever J omuwulira byaliko Dokita Bitone yeesimbawo ku kaadi ya Nuupu amannya lyagayina yagira mu ddoboozi lya Chameleon namutegeeza gwe tolina kyoyinza kufuna ng'okyatambulira mu ddoboozi lyange wono Clever J nze wange sisuubira kubanga ensenenge gyetambula igenze bateekamu ebifunvu mu buli wamu kale ekyali ekyangulu kigenda kwongera okubeera ekizibu olwaleero so sisuubira kufokasinga ku ekyo nga n'abawagizi bange balina bye baagala sisuubira kufokasinga ku ekyo nga ne Yesu alina kyanjagala nteeke mu bampulira kyenva nkiteekaawo Mukama bw'ali agamba abali ababiri batasaana banteeka wakati waabwe ndibeera wakati waabwe n'oli eyantuma kakati bwe balisobola kutula nti wayi tuwandike Kampala yagala ki nti amazzi galemedde mu myala Kampala muvundu nti naye kyetulaba batukuba amanda ennaku zino bakuba amanda nti tuyimbe ku bizimbe ebikoye kalina zikuba abantu kyenjagala tulayitinge datu ekinasobola okulivinga n'omwana gwe tunazaala ajja asanga oluyimba olwo nga bwe basanga walumba ezaaya naye bw'okuba ebiyimba bino banyigawo bakwatawa naku bbiri nga lugwa kuba tuluweddeeko bakulya amanda nga master blaster kati tebagala kondesinga kubanga mukosa time eyo nze wange njagala time okubanga kimu nkikola boluyimba nga tolunyeenya mbw ate yalukubya atya so muganda wange kompyuta yange nagijjayo ewaka erina weeri olw'okuba wali wansi weesula aya basi anaabitegeera ebya Clever J kutegeeza yavaako yeetaaga kudda buzi wuno akyatubuulira agambye nti omukulu ono Clever J bamubuuzizza ku nsonga zonna nga we zitambudde Clever J alina manager oba talina manager ebya Clever J gambye kwata mpolampola byonaategeera mu byojja sooka owulire maneja wange ye Yesu naye ku nsi maneja Lukwago yankwasaganya olwaleero mwenna bali mbagamba omuyimbi olwaleero okubeera aliwo ku bwa Katonda abe bamuvaamu n'abafuzi b'enseno bamuvaamu so kati wabanga Katonda omuyimbi oyo amubeezaawo nze bwati bwankoze takujjawo kwerabira kuyimba n'okola emirimu gyo n'osobola okuleeta kamere mu lubuto n'okubaako byekoleranga ng'omusajja okubanga togenda kusabiriza nze njagala nnyo okufuna ettaka nnonde era nkole ebintu ebinene naye ekyettaka kikyaganye okufunikwa mbadde nkoze studio awo amakana nanga balaga njagala gateekaawo owulidde covid bwaze nakuba buli twayatala naiteninze ku brighteninga aya basi ebya Clever J bizibuzibu naye gwe byonaategeerako byokka agamba ate faamu ate studio kati ninyo kapumulemu gyombuulire ebya Clever J gwobiwulidde otya embeera ekyagenda mu maaso ne Clever J aya basi ye Clever J oyo nga tukyagenda mu maaso kutegeezako Clever J asobodde okubateeka agamba nti oli gwe bayita MP Jesus just mukwano ge tabangako manager just ye ebintu tabitegeera butegeezi tamanyi nti ensi yakyuka awulira mukwano gwange era badde tutekanga ebivulu nakutwala ku show enkwatagana yange ne MP yali bweti nalina mukwano gwange mukati mugenzi murama bandi bamuyitanga omwami Apollo era okusisinkana naye yasooka kumpa kisimu ekyo kisimu kyewalabanga ekyeru naye bitubadde ngewaka nagamba MP nga siinawo masannyalaze ate nga n'okuba ku mukutu ne mugamba agira agikozesa naye mukugikozesa naye baagimubbako kati mukwano gwange oyo gwe yansanga naye aya basi ebya Clever J nkutegeeza bw'otegeeramu ebiri ekiddako toyinza kitegeera ye embeera gy'atambulirako naye atugambye nti ye musajja yalokoka naye nga ye enjaga aginywa wulira Clever J enjaga njinywa baba sagala muntu abeereyo nga beesiba ku njaga ow'enjaga tasobola kunkyadinisa buuze ow'enjaga tazaala baleke okwekweka mu njaga ye problemu gye baliko era noli nabagamba ne bamuza Clever J enjaga ne bagamba nagikendeza kati Yesu yankuba nga baleme kwesiba eyo ababeereyo awo wonna babeereyo nange waka munnabe naye nva mu muzigo mukyala wange asooka kuŋŋamba nti ngudde eddalu naye bwati kuwaali anyumirwawo tolaba so kati abagamba enjaga basigale bayimba oluyimba ffe tuyimba Yesu Mukama yamponya obwalandiroodi okubanga mpangisa ne studio naye nenjimaliriza ewaka naye akati essannyalaze tewali sisobola aya basi Clever J gwe nkutegeezaako omusajja ono Clever J no bwe nkutegeeza nti embeera yasobola okuba ate ng'etabuka gye buvuddeko omwaka oguwedde bannaffe abapoliisi bamuleetera ddiiro yali mu miliyoni nga 3 kubakolera luyimba oluwaana poliisi ne poliisi esobodde okuba ate ng'ekola Clever J wulira akayimba ke yabakubiramu yabakubira ka mwana we ng'awaana mwana we pulojekiti ya miliyoni 3 n'erema olw'embeera nti yali anywedde akayaga baleetera ddiiro eyo yali avuddeko oba ani yamukwatamu simanyi nakumanya Clever J ddiiro yiino eya poliisi yalioko mwaka guwedde
ulira bwatugamba. It was an idea they wanted okubanga nkola oluyimba oluwana police naye nakola oluyimba olwawe bale butanswaza osomye bulungi nnyo mwana wange ng'ekigendererwa ye idea y'okulaga abaana n'abantu bonna nti when you do a crime a police will be waiting for you. So that's what I did. If they didn't appreciate, that's what I could do. No bangamba nti Clever gye tukulabye osikiriza abavubuka okukola olagira abavubuka okukola kino na kino nebanga kuba yakayimba ka police nanga ngina giyimbira ntya. So that's the way I managed to sing about it. Mwana wange tobanga polisi nekwata webale butanswaza osomye bulungi nnyo mwana wange. So they didn't bo bali bagalumba very specifically ngalwa and I could not make it. Nice when rhyming kuna wana kayihula tiyampa wadda akantu kayihula mwamulabye yekolera tiwaliwa kuyimba ntya. Haya basi Clever Joe ulidde abawakana nti yavaako yiyo diru ya polisi bagimuletera ali milioni 3 ne bamugamba ku oluyimba oluwana polisi ye nakubanga luwana mutabani we mbu mwana we tabbanga polisi okumukwata abapolisi ne bagamba ono tumuleke. Aya basi Clever Joe wuno abagamba nti mulalu wuno bwabagambye abajiddeyo olunyiriri mu Bayibuli tebasobola kuntegeera kuba tosobola kutegeera buli omu Katonda yakebera emitima bwe baba balwana okuntegeera mbasaasidde batugamba Bayibuli egamba musooke munoonye obwakabaka bwa Katonda byonna binaabongerwako kati baba balwana kuntegeera basooke bamanye Katonda bajja kunsanga naye saagala kulaba nti mbafokasingeko nga abagala okuntegeera bigabo biri mu kitabo ate balina okwogera baba zina kintu kye nazuula nti omuntu wakujjako okwogerako obaako n'ekyenjawulo aye togenda kuba na miti era zino ensobi zonna zitwogera nti bana gavumenti etuyisa byanakola ensolo si ze zibitukola abantu bannaffe bakola ki babitukola kati tulaba Katonda tubaleka kasita tulaba Yesu kimala obatunuulira obuzibu bwe tulina wano mu nsi yonna Yesu baali bamuwanika babuuza tubateera ono Balaba oba tubateera ono bonna ne bagamba tuteere Balaba oli omukomerere omusango ogwo gubeere ku ffe n'abaana baffe kati ogwe musango ogutawaanye era gwe musango gwe batulanga mu nsi muno ffe waffe Yesu gwe tusinza bamala okuva ku lusalaba n'azuukira olwo tutuuse naye abantu abasinga bonna bakoma ku ntaana ya Yesu kati munaye tulina okuwulira ebigambo ebyo waffe tubiwulirira ddala n'amaanyi gaakwo. Aya basi oyo no Clever gye bannange abamuwulira obulungi bamubuuziza nti mirimu ki gy'asobodde okuba ate ng'atambuza. Wulira Clever gye tuufu kuzaala mulimu okulya mulimu okudduka mulimu okuyimba mulimu so emirimu gyonna omuntu agikola sijja kugamba nti aze nzanya mupiira oba ndi muyimbi buyimbi ojja kumbuuza lwaki ate oli mu kwokya madinisa so buli mulimu nkola bukozi solonga azi Mukama antunuzzaawo njokya ebyuma naye ng'ebimera mbyokya ninga ayambako obuyambi ku mirimu gye nkola naye obutaba idle I wish I had power at home omwana badde musobola okufuna ku vibes empya kuba bingi bye tuba twagala okuteeka. Aya basi ye Clever gye manager we yategeeza nti ebyali ewabbawa mu studio byali bitya zonna yazisuula otage bawa yatukubira engoma engoma ne bw'owulira buwuliziddemu gamba Clever gye akomyewo bawa yagikuba n'omutima gumu bawa namugamba Clever kankukubira engoma naye nalwagana munamasaka lusasula n'amaliriza n'erisiiti weeziri byonna ne Clever gye agaana kugenda kulumala. Aya basi obiwulidde Clever gye yagambye nti Chameleone ekyagaana okukola ne Chameleone yetawandiika Chameleone bwagenda mu studio akuba freestyle paka ate ye Clever gye ennyimba za kuwandiika. The secret why my music is living, that's the only secret. That's why ekintu kyonna bwe kisaako obudde kimala ne kifuuka olubeerera ekintu kyonna bwe kiwa akadde akatono ye music gwewulira gwe bayita chewing gum kalina nga I'm afraid ntya okuba oluyimba oluli chap oba omuntu alowooze nti oyo si ye Clever gye gwe tumanyi nedda kanya ebyange byakumala ku writinga. That's why you see me struggling to make a studio eyo eneebeerawo okubanga buli kimu mala kipurifyinga. Aya basi ebimu ku ebiri naye ebimu tebiriiko oyinza okuba otegeddeko 8 ku 10 oba mmeka oba 10 ku 10 naye nga Clever gye yoyo bw'asobodde okuba ate ng'atambuza ensonga ze akadde kano ebyuma bya studio byonna yabitunda yadda mu welding ye Clever gye oyo nkutegeeza ddiiru ya poliisi yajja wawona oluyimba lwa president lwe yakuba kati waliwo yali bulooka yamulyako sente olira Clever terwali lwa Museveni papasile lwali luyimba lwa ddembe kukuuma ddembe nakwebaza abatukulembera mu ggwanga muno emirimu gye badde bakola nyinza ntya okuba omulyake neseebaza ku kaguta waffe asante sana pole kazi naye twalukuba tibateekamu sente kulupromotinga tibalina bakomaawo nawe bamala. Aya basi owulidde eddiiru zonna eya President Museveni yakomaawo
eya kamiliyoni yagisudde diiru ya poliisi n'ogamba nti ki esooka ombulira Clever gye wuuyo abanike otoneto zikaijo mwana we Katundu neba nange lero abanike abantu babadde kiguno omwaka oyo Clever gyagenda oba mukaso yatandika okuddamu okulipa kubanga yawereddeko data kyalina mulamwa n'omulala wuuno abanike esebo ngamba Clever gyagenda kudda ku maapu laatanze okukola eggulire ate eggulire ki ng'avuddeko sebo abanike agamba atya ange ndikiriya birumye nga ndi kibimba kyazange naye walayo Clever gye alawe yasuwa ezo ddiiru wadde miliyoni emmeka ku bapoliisi yabakakasiza mbu walayo ayagala okwaka kati bamuveeko abanike esebo ebosi ayaya lasita bambina ogamba otya Clever gye agambye bw'ati wulira bw'agambye enjaga njinywa baba sagala muntu abeereyo nga beesiba ku njaga owenjaga tasobola kunkya ddinisa buuze owenjaga tazaala baleke okwekweka mu njaga ye problemu gye baliko era nolina bagamba ne bamuza Clever gye enjaga ne bagamba nagikendeza kati Yesu yankuba aya basi omulidde Clever gye enjaga wanywako katini Yesu yamukuba n'ebigambo byonna biwulidde Clever gye yavaako for sure wulira esebo sikuwulira sebo talk to me abanike talk to me nze agulatetekabisane kasandya lefitakuzi nze kyeŋŋamba Clever gye yayinoonese nnyo naye alimba atuveeko ate akuveeko atya bwendi nnyo kasandya lefitakuzi wulira sebo abanike agamba atya abayimbi bagendeze enjaga ani ono enjaga ebasudde wala nnyo ani ono